Helen Namirembe kakola mu kitongole kya Uganda Bureau of Statistics as a Director of Population and Social Statistics. Olwaleero tufunye results ezivudde mu kunoonyereza kwe twakola okuva mu December wa 2024 twali twakamaliriza census. Survey yatwala emyezi ng'ebiri oba esatu nga tunoonyereza bikwatagana n'obulwadde bwa malaria. Omulamwa essira twalissa nnyo ku baana abali wansi w'emyaka 5 n'abakyala ab'embuto abali embuto nga twababuuza ebibuuzo ebimu ebibafaako ng'abakyala kuba be balera abaana be bannakazadde b'eggwanga be balabirira abaana ne tubabuuza n'ebifa ku baana abo bye twazuula mu kunoonyereza okwo. Twatalaga eggwanga lyonna omulimu ogwo twagukola nga tukolera wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu. Kati ebimu bye tufunye olwaleero olunaku luno bye tuliriizinze tuzudde nti nno bwe tutuuka ku butimba bw'ensiri, ekitongole ky'ebyobulamu kigaba obutimba bw'ensiri era obusinga buva mu kye bayita mass distribution companies. Tukizudde nti bw'obala amaka 100 ku ago amaka 84 gaali galina obutimba bw'ensiri bwe bayita factory treated nets oba insecticide treated nets, kubanga bwebwo obusobola okutangira ensiri obutakola obutakuluma ne bwekagwayo ensiri ne bwegwako eba tasobola kuluma. Kati ne twongera okukizuula nti abaana abali wansi mu maka ge twatambula ge twatalaga kumpi buli baana 10 musanvu ku bo be baali basuze mu butimba bw'ensiri. Ekiro ekyakesa olunaku abakola okunoonyereza tebagendamu kubanga tageti etunuulidde abaana n'abakyala ab'embuto binange bensinze okusaako essira n'abakyala abali embuto. Tumanyi nti nno bw'obeera olubuto bw'oba wakalumanya nti olufunye, ekitongole ky'ebyobulamu kikugamba ogende mu ddwaliro otandika okunywa eddagala. Kati mu myezi 3 egisooka, buli myezi 3 olina okufuna mu ddoozi ya fansida. Ddoozi eyo bagikuwa okutangira okulaba nti nno tofuna musujja. Ate n'omukyala bw'aba afunye omusujja n'atajjanjaba, omusujja guyita mu lulira ne gutuuka ku mwana gwe yeetisse munda. Kati ebyo byonna bireeta obukosefu, embuto zivaamu ate n'abaana ne bazaalibwa nga bafunye obuzibu. So tukizudde nti buli bakyala abali wakati buli bakyala 173 abo abaali wakati w'emyaka 15 n'amwenda nga baalina embuto ku biseera ebyo twakola okunoonyereza be baali basuze muki akatimba k'ensiri kali insecticide treated. Ne tukizuula nti nno era nga ne doses ze baabaweza fansida kwabo abakyala be baali bafunyeeko be baali basobodde okufuna eddagala eryo erya fansida. Bagamba olina okufuna doozi 3 nga tonnaba kuzaala mwana buli lwogenda okunywa eddagala. Kati abakyala 73 ku buli 100 abaali embuto okunoonyereza be baali bafunye fansida oyo. Naye nga tuzze tukiraba nti ku myaka egy'emabega okuva save zino wezaatandika wabaddewo ebigenze by'improvinga omuwendo ogwo gukuze gweyongera. Save eno twagikola nga kwe kunoonyereza okwali okwokuna, okwasooka kwaliwo mu 2009, okwaddako ne kubeera 2013-14, okwaddako ne kubeera 2018 ne 19, kati kuno 2024-2025 kwe kwali okunoonyereza okwokuna kwe gwali omulundi ogwokuna nga tukola save. Abaana ab'omusujja gw'ensiri, okusooka tusooka ne tubuuza omuzadde oba omwana ono yafunako ku bbugumu yali ayokya. Omanyi abantu abamu bwe bagamba omwana bw'omusanga ng'ayokya oba nga naawe omuntu yenna bw'aba ayokya tulowooza nti guba musujja. Ebyekweseemu biba bingi. Ku baana abazadde batugamba abo abalina abaana wakati w'emyaka abaali wansi w'emyaka 5 tibuli baana abo abaaliwo musave twakizuula nti abaana 57 baalinamu kutyokeca. Kati bwe babatwala mu ddwaliro ne babakebera
ku abo bakizuula nti buli baana 13 be baali balina malaria batesitinga positive. Si buli mwana nti yafuna omukisa okukeberebwa okumukebera malaria, kyova olaba nti bagamba omwana mutwalire omutwalire bamukebera. So tekitegeeza nti buli lwobanga oluki olina okuba kuba musujja. Mulimu endwadde endala ezekweseemu naye omusujja gukola kinene nnyo okulimisa. Helen Namirembe Nviiri akola mu kitongole kya Uganda Bureau Services. Testinga abaana bano bwe tubadde tukebera baana bano, bwe tubadde tukola okunoonyereza kuno, abaana olw'okuba baba bato, abaana bano be bamu kuba minisitule ya health besaakisiba. Okunoonyereza kwakizuula nti okuva lwe twatandika mu 2009 percentage yali waggulu, yali over 50 ey'abaana abaaliwo ne twasangamu omusujja gw'ensiri, naye guzze gukendeera. Ku mulundi guno ogwokuna tusanze nti nno gubadde gukendedde nga baali buli baana 10 twakizuula nti 13 be baali balina omusujja be batesitinga positive. Okoze okunoonyereza buliize n'esooka okuwa bunyiriza businzirivu, tulina okuddamu tuseekebejje tutunuulire ebibuuzo ebirala ebisobola okutugayitanga. Bwenjogerera kati ekyo tubadde tetukikoze ne mu lipooti teriimu. Ensonga yaaba minisitule ya health baali badde bagyogerako naye simanyi baki ndoza bwe baali badde abatuufu okugyogerako, naye tetulina bibuuzo bisobola kuddamu.